Bobi Wine alaludde abantu ng'ayingira wali e Namayingo mu campaign ze eside eno. Nengeddeko ko omusajja nga empale ajambudde agiwanise waggulu munnange yonna gye biggweredde bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kw'ossa ate Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'atabukira munnange ate Norbert Ivets promoter eside eno okumutwala munnange ate mu kkooti eside eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo kakasa entini osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi mu byonna nno kansiko munnange ate nkutegeeze nti omukulu munnange Bobi Wine ng'ali mu kuyingira wali e Namayingo jjukira nti nno programu ya campaign ye olunaku olwaleero ebadde side eno mitala okutuukira wali naddala ne mu Bugiri nayo agenda kubeera ng'ayingirayo naye wali wabadde ng'ayingira munnange wali e Namayingo awo bannange ekibadde wali mu katambi nga bali mu kuyimba Bobi erinnya Bobi Wine lifuuse munnange ate ensonga wali mu katambi nga boogezako okulaba embeera nno bwete munnange ate bwebadde omusajja wali empale nkugambye ajambudde n'agiwanika waggulu anti munnange olw'essanyu ndowooza yonna gye biggweredde actually kansooke nkakuweekoko akatambi male nkuze ne Dr. Jose Chameleone. Byebyo nno akatambi ako kabadde kafuuse ettabbu okwetoola munnange ate social media eside eyo nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mukulu munnange ate Bobi Wine nga akyatalaga munnange ate eside eyo mu campaign ze. Kankwongereyoko wali Dr. Jose Chameleone avuddeyo munnange wali n'alaalika era nga kigambibwa nti omukulu munnange wali promoter munnange ate Norbert Ivets nti munnange avaayo nnyo n'amwogerako kaawo ebigambo ayogedde Chameleone agambye n'agamba nti nno lwaki munnange ate ebintu bya Palaso ne Wizo ate obinnyingizaamu munnange mwakola bizinesi ne Palaso ne mufunamu munnange ate obutakkaanya ate nze mbiyingiramu wa mwalwana ne Wizo ate nze mbiyingiramu wa. Chameleone nno abadde atabuse era n'agamba nti nno actually ayogedde awo n'agamba nti senga tookomye munnange agenda kubeera nga ebintu nti abitwala munnange ate mu mateeka eside eno bibadde bitya munnange kansooke nkuweekoko audio owulire Chameleone engeri gy'abadde ayogeramu. Robert promoter, simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange because sikolako naawe ndi oli promoter wange nkolaganye ne babbalamu nkolaganye ne baketi ne babitex tubeera nga kola promoter wange nogo buli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate nga sirina ekizibu naawe my brother. Nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu byoyogera nga ne bwentula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Noba tolaba njagala otegeere oba weetegeze ebigambo byoyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. You know, wakola ne Palaso mwakola business zamwe saaliyo, wakola ne Wizo ne mufuna emitwana gyamwe saaliyo. You know, naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyi abo tebasuubira nti bijja kugwiranga mu maanyi oba mu social media or whatever. Ankono bali njagala buno baka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako
nengeza nfula ekitagasa ebyo tuyerabire naye ogenda kukomawo my brother si mutima mubi Uganda efugibwa amateeka bro nze sirina bizinesi naawe sina kyenakukola naye oliawo lwoyogera wooti nojja nonteekamu erinnya lyange nompeebuula sirina kyenali kukoze no but you know that I have never done it nemwalwana ne bawizo ne mukyaka n'abantu I've never been part of your story so kyemani njagala nobati ategeere wakinyala nobati ona ofunye obubaka buno bina bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because muneyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother netondawo ng'omuntu nga nyimba nga nkola ebintu ebyanfula kikyendi kati guli mukwetondawo mukugezaako kulabika nti gwomanyi ate nga tomanyi my brother nkwegayiridde nnyo eno vidiyo njibikolinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byoza okola byoyogera so mbadde nkusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanya amateeka abali very willing obambagana naawe ku bintu byoyogera njagala Norbert otandika okugenda eri factual va mu ebyo ebyolujeregerezi my brother bisigadde tewali mutawaana naye Norbert komaawo nkwegayiridde bwatyo nno munnange Chameleone engeri gyabadde wa munnange ate obubaka wali ku Norbert Events bwenti nno munnange ate bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala